Wuno omulamuzi Margaret Tibulya owa kooti ejulirwamu court of appeal ayagala okusiba Fiona Balungi gwe muzze mulaba Fiona Balungi ayamba abantu abanyigirizibwa ku byettaka olw'okuba yamusamoninze ku bigambibwa nti yabba ekyapa n'akola olukujjukujju ne bakola fraud ne forgery ne bakyusa ekyapa kya Muzeeyi Dibya Henule. Kaakati ka video kaakano njagala mukalabe ebintu bino nga bwe byatandikira mulabe obufere omulamuzi ali ku ddaala erya court of appeal kye yakola okukyusa ekyapa kive mu mannya ga Dibya Henule kigende kisome amannya ge ebantinkudde kuntiisatiisa. Fiona Balungi bwe yabasamoniza ne bamuweereza demand notice. Dulinze nga bwe nakola video temwampereza demand notice. Fiona Balungi amala basamoninga n'akugamba leete empapula mu ofisi ya zetegereze alabe wakyusa otya ekyapa kineno kive mu mannya ga Muzeeyi Dibya Henule kigende mu mannya go Tibulya Margaret ne muweereza bino bi demand notice. Njagala kusiba Fiona Balungi ayamba abantu ate nange onsibireko lwaki temwansiba lulyeri kaakati kabikusenze kasita omuntu ontiisatiisa tokkirizibwa kuntiisatiisa ekyo tekikirizibwa. Kati video ngenda ziddamu buto obufere bwonna ne bye nali saayogera biri duli njagala mbireete wano ensi ebirabe. Bannayuganda mwetegereze ka video kano nkomewo ne video endala. Bannayuganda njagala twetegereze kubanga kooti zino ezisala bwe zigaana kooti z'abantu ziyingirewo. Bannayuganda njagala twetegereze nkyali ku nsonga ey'omulamuzi ono gwe bayita Margaret Tibulya eyakyusa eyakolagana ne commissioner assistant commissioner Bigira land registration ne bakyusa ekyapa kya Muzeeyi ono Dibya ng'ate bakozesa court order etaali ntuufu. Waliwo eyankubidde essimu n'aŋŋamba nti oba Muzeeyi ono omulamuzi kuba mu musango guneno bannayuganda njagala mutunuulire waneeno njagala mutunuulire waneeno njagala mutunuulire ebbaba y'omusango guneeno omulamuzi Margaret Tibulya y'amannya ge baagateekamu bulungi nnyo ali ku kamera kano kasika bulungi then mu mpaaba ye n'ateekamu Dibya Henule Wagaba. Omulamuzi ono bannayuganda bwe yali agula ettaka lino ye yagamba nti yaligula agamba nti yaligula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2027. Bannayuganda njagala tugende mpola mwetegereze ebiwandiiko bineeno ku kyapa kineeno kwaliwo yangambye nti Muzeeyi ng'ennanga muntu tezinnajja Muzeeyi ayinza obba yakyusa amannya ng'ali yeeyita Dibya Henule Wagaba ng'ennanga muntu bwe zajja n'akyusa amannya ng'ate ku kyapa kuliko malala. Kakati ekyapa kino omulamuzi yagula mwezi gwa kutaano ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka 2027. Kakati ate ekyapa kiikineeno njagala okisike bulungi okibazuumingire bwe baba tebakirabye ku kyapa kino ekiri mu Dibya Henule diri n'erinnya njagala olibasikire nnyamba buyambi olisike erinnya balirabe. Ekyapa kyali gesitaringibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2027. Kitegeeza nti omulamuzi ono agenda okugula ettaka lineeno erya Muzeeyi ono ng'ettaka liri registered bulungi ng'ekyapa weekiri. Bannayuganda kyagamba omulamuzi ono ye teyakola due diligence teyakola saaki kusaakinga ttaka lino amanye nti Dibya Henule ettaka lyamuguza liri mu mannya ge asooka okugenda mu kooti atuuke n'okugenda mu kooti awaabire muntu mulala awaabire Dibya Henule Wagaba ng'ate ekyapa kisoma Dibya Henule ateekemu ploti namba ndala kuba ekyapa kya Dibya Henule kiri ku buloko 94 ploti 151. Ate omulamuzi ploti gye yali awaaba ye yali awaaba ku buloko 94 ploti 18. Bannayuganda twogera ku mulamuzi owa court of appeal kooti ejulirwamu omulamuzi wasomera n'afuna diguli esooka n'abeera mu kooti ento n'awozesa emisango mu kooti ento ayinza okumalawo omulamuzi n'emyaka 10 n'afuuka chief magistrate awuka kuba chief magistrate asobola omalawo emyaka 5 ne 10 n'agenda ku high court omulamuzi n'awozesa emisango gino gyennyini egikwatagana ku bwegiti n'egyobuli bw'enguzi n'egyaki n'akuzibwa n'agenda mu kooti kuli kooti ejulirwamu eddirira kooti ensukkulumu. Kyagamba bannayuganda bannange yali tasobola kukola due diligence teyakola due diligence kunoonya nti Muzeeyi ono amuguza amannya ge Dibya Henule kubanga lwaki mbagamba ebintu bineeno njagala mwetegereze bannayuganda wano Muzeeyi bwe yeekubira endulu mu State House newandikira Minister of Lands ekipapula kiikino kiikyo ng'ebalagira bakole ku nsonga za Muzeeyi Dibya Henule. State House yakopinga bulungi nnyo wuuyo na kopingira Dibya Henule. Kakati njagala mulabe Muzeeyi bamusibako erinnya eddala Minister Samu Mayanja n'awandiika ebbaluwa eno ng'agiwandiikira Commissioner of Lands ng'amugamba azze ekyapa kya Muzeeyi akitereeze kubanga court order gye beekwasa teyogera ku mannya ga Dibya Henule teyogera ku ploti
151. Samu Mayanja yawandika bulungi erinnya Dibya Henry. Twetegereze bannayuganda tugenda. Kakati wano Commissioner of Lands ngamaze okufuna complaint togikisulike simu jagalirage bulungi. Commissioner of Lands ngamaze okufuna complaint eziva mu State House ewa minister yawandike baluwa eno ngaddamu lawyer wa Dibya Henry ng'amugamba nti bagende mu court bafune court order esobola osazaamu ekyapa ekyo. Kati okumanya nti ono Commissioner of Lands ye yali ayina ekigendererwa ekyokufera muzeeyo ono. Bamuwandiikira bamugamba Dibya Henry. State House muwandikire mugamba Dibya Henry. Minister Sam Mayanja muwandikira mugamba Dibya Henry. Laba yebo yatuko kopinga bwe yali awandikira yateekako Dibya Henry Wagaba. Muzeeyi lwaki mu mukakaka erinnya lya Wagaba lyatayina. Kitegeeza gwe Commissioner omwami Johnson Bigiru oyine kobane n'omulamuzi ono okubba ettaka lya muzeeyi. Bannayuganda nabagamba nti okulwanyisa obuli bw'enguzi ne President Museveni asiba atugamba kikakata ku buli munnayuganda. Enguzi tebaako lisiiti. Wabula ebikolwa omukozi atudde mu ofisi ya gavumenti byakola byebiraga nti alabika yalidde enguzi. Kakati Commissioner Assistant Commissioner Land Registration Mr. Bigirwa Johnson wakyusa ekyapa kya muzeeyi ng'okolagana n'ono omulamuzi. Wali ogenderera ki? Bakuwandikidde mu bbaluwa agava mu State House oze ekyapa kya muzeeyi ogaanye. Bannayuganda muzeeyi ye mufere omulamuzi ye mufere. Guno omulanga ngukubira Justice Sekana gw'okulira abalamuzi ba Court of Appeal mutuzo w'ekitiibwa ono omulamuzi Margaret Tibulya bino ebintu tetubikola nti oba kutaataganya kitiibwa kye. Nkyali ku nsonga ey'omulamuzi ono gwe bayita Margaret Tibulya eyakyusa eyakolagana ne Commissioner Assistant Commissioner Bigira Land Registration ne bakyusa ekyapa kya muzeeyi ono Dibya ng'ate bakozesa court order etaali ntuufu. Waliwo eyankubidde essimu n'aŋŋamba nti oba muzeeyi ono omulamuzi kuba mu musango guneno bannayuganda njagala mutunuulire waneeno. Njagala mutunuulire waneeno. Njagala mutunuulire ebbaba y'omusango guneeno. Omulamuzi Margaret Tibulya y'amanyage baagateekamu bulungi nnyo. Ali ku kamera kano kasika bulungi. Then mu mpaaba ye n'ateekamu Dibya Henry Wagaba. Omulamuzi ono bannayuganda bwe yali agula ettaka lino ye yagamba nti yaligula. Agamba nti yaligula ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2009. Bannayuganda njagala tugende mpala mwetegereze ebiwandiiko bineeno. Ku kyapa kineeno kwaliwo yangambye nti muzeeyi ng'ennanga muntu tezinnajja. Muzeeyi ayinza obba yakyusa amannya nga yali yeeyita Dibya Henry Wagaba ng'ennanga muntu bwe zajja n'akyusa amannya ng'ate ku kyapa kuliko malala. Kakati ekyapa kino omulamuzi yagula mwezi gwa kutaano ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka 2009. Kakati ate ekyapa kineeno njagala okisike bulungi okibazuumingire. Bwe baba tebakirabye ku kyapa kino ekiri mu Dibya Henry lirina erinnya njagala olibasikire ennyamba buyambi olisike erinnya balirabe. Ekyapa kyali gyesitalingibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2009. Kitegeeza nti omulamuzi ono agenda okugula ettaka lineeno erya muzeeyi ono ng'ettaka liri registered bulungi ng'ekyapa weekiri. Bannayuganda kyagamba omulamuzi ono ye teyakola due diligence, teyakola saaki kusaakinga ttaka lino amanye nti Dibya Henry ettaka lyamuguza liri mu mannya ge. Asooka okugenda mu kkooti atuuke n'okugenda mu kkooti awaabire muntu mulala awaabire Dibya Henry Wagaba ng'ate ekyapa kisoma Dibya Henry ateekemu ploti namba ndala kuba ekyapa kya Dibya Henry kiri ku block 94 plot 151. Ate omulamuzi plot gye yali awaaba ye yali awaaba ku block 94 plot 18. Bannayuganda twogera ku mulamuzi owa Court of Appeal, kooti ejulirwamu. Omulamuzi waasomera n'afuna diguli esooka n'abeera mu kooti ento n'awozesa emisango mu kooti ento ayinza okumalawo omulamuzi n'emyaka 10 n'afuuka chief magistrate awuka kuba chief magistrate asobola omalawo emyaka 5 ne 10 n'agenda ku high court. Omulamuzi n'awozesa emisango gino gyennyini egikwatagana ku bwegiti n'egyobuli bw'enguzi n'egyaki n'akuzibwa n'agenda mu kooti kuli kooti ejulirwamu eddirira kooti ensukkulumu. Kyagamba bannayuganda bannange yali tasobola kukola due diligence, teyakola due diligence kunoonya nti muzeeyi ono amuguza amannya ge Dibya Henry. Kubanga lwaki mbagamba ebintu bineeno njagala mwetegereze bannayuganda. Wano muzeeyi bwe yeekubira endulu mu State House. State House newandikira Minister of Lands ekipapula kiikino kiikyo ng'ebalagira bakole ku nsonga za muzeeyi Dibya Henry.
State House ya kopinga bulungi nnyo uyo na kopingira Dibya Henry. Kakati njagala mulabe mzee bamusibako erinnya eddala. Minister Samu Mayanja nawandika ebbaluwa eno ng'agiwandiikira Commissioner of Lands ng'amugamba aze ekyapa kya muzeeyi akitereeze kubanga court order gye beekwasa teyogera ku mannya ga Dibya Henry, teyogera ku plot 151. Samu Mayanja yawandiika bulungi erinnya Dibya Henry. Twetegereze bannayuganda tugenda. Kakati wano Commissioner of Lands ngamaze okufuna complaint togikisulike simu jagalirage bulungi. Commissioner of Lands ngamaze okufuna complaint eziva mu State House ewa minister yawandiika ebbaluwa eno ngaddamu looya wa Dibya Henry ng'amugamba nti bagende mu court bafune court order esobola osazaamu ekyapa ekyo. Kati okumanya nti ono Commissioner of Lands ye yali alina ekigendererwa ekyokufera muzeeyi ono bamuwandiikira bamugamba Dibya Henry. State House emuwandiikira mugamba Dibya Henry. Minister Samu Mayanja amuwandiikira amugamba Dibya Henry. Laba ye bwe yatuuka okukopinga bwe yali awandiikira yateekako Dibya Henry Wagaba. Muzeeyi lwaki mumukakako erinnya lya Wagaba lyatayina? Kitegeeza gwe Commissioner omwami Johnson Bigirwa oyina ekkobaane n'omulamuzi ono okubba ettaka lya muzeeyi. Bannayuganda nabagamba nti okulwanyisa obuli bw'enguzi ne President Museveni asiiba atugamba kikakata ku buli munnayuganda. Enguzi tebaako lisiiti. Wabula ebikolwa omukozi atudde mu ofisi ya gavumenti byakola byebiraga nti alabika yalidde enguzi. Kakati Commissioner Assistant Commissioner Land Registration Mr. Bigirwa Johnson wakyusa ekyapa kya muzeeyi ng'okolagana n'ono omulamuzi. Wali ogenderera ki? Bakuwandikidde mu bbaluwa agava mu State House oze ekyapa kya muzeeyi ogaanye. Bannayuganda muzeeyi ye mufere, omulamuzi ye mufere. Guno omulanga ngukubira Justice Sekana gw'okulira abalamuzi ba Court of Appeal mutuzo w'ekitiibwa ono omulamuzi Margaret Tibulya bino ebintu tetubikola nti oba kutaataganya kitiibwa kye oba kuvumaganya linnya lye wabula tunoonyeza muzeeyi ono bwenkanya n'omulamuzi yennyini afune obwenkanya kuba n'omulamuzi bw'aba yasasula ssente ze nga waliwo omuntu ayitibwa Dibya Henry Wagaba gwe yagulako ettaka anoonyezebwe poliisi eyambeko enoonye Dibya Henry Wagaba yaliwa asasule omulamuzi ssente ze yamuwa saagala omulamuzi afiirwe. Chief Justice